yanjagaza yayagala nasanyuse nakuzonna sanyuse kamaffe yeebazibwe Kabega Paulo Nsubuga. Era tugenda kuyiga ku mazuukira naye nga sinze ngenda okwogera nzekka. Buli omu agenda kuyiga agenda tubuulira kyamanyi ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era ye agamanyiimu ki? Kuba abantu abamu tumanyi tugenda kubeera nga kusanyuka, kujaguza, kufuna amasanyu gonna gonna naye nga tutegedde Yesu okuzaalibwa kwe. Manya Yesu okutufiirira ebibi kigendererwa kyali ki? Kubanga ebiseera ebisinga ffe tulowooza gagenda kuba masanyu. Ebiseera ebisinga ennaku enkulu we zituuka abantu abamu bajaguza bujaguza naye n'atamanya lunaku olwo olukulu lwaki lwabaawo, era Yesu we yakufiirira wafunamu oba tewafunamu. Mukama ffe yeebazibwe. Ffenna tugenda kwogera era buli omu ayogere kikyamanyi ku mazuukiro. Era Yesu bwe yafa yakufiirira ggwe, oba owulira buwulizi nti yafiirira abantu, yafiirira ggwe oba ggwe teyakufiirira? Kubanga oyinza okuba nga ggwe osanyuka busanyusi nga tomanyi nti Yesu yakola ki? Yakufiirira. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda ffenna kwogera buli ali wano era ayogere ku mazuukira gano agamanyiimu ki? Era Yesu bwe yatufiirira kikyayinza okutangaaza kufa kwa Yesu, kubonyaabonyezebwa kwe yabonyaabonyezebwa nga n'awanyikibwa ku muti ku lulwo. Mukama waffe yeebazibwe. Mama Kiyingi, sembera. Nsimbira. Sembera, Mama Kiyingi. Amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo tugamanyiimu ki? Ffenna nno tujja kwogera olwaleero n'abatayogera. Twagala kumanya amazuukiro ogamanyi otya aga Mukama waffe Yesu Kristo okubeera nga yatufiirira? Amazuukira ga Mukama waffe nze sijja kusimbula mu mutwe gwonna gw'obadde ogaa nti mutwe ki. Obijjeewo. Kale amazuukira ga Mukama waffe nze ge gampa eddembe kyenjijukira kubanga nga nze omuntu singa teyafa mu butuufu nange sanditegedde ebyawandiikibwa kubanga yafa nze mbeera omulamu. Kati nze okufa kwe n'okuzuukira kwe ate nze kwanfuula omulamu kubanga mu olubereberye tumanyi nti twali twawuddwa Katonda naffe abantu, naye okuttibwa kwa Yesu n'atutabaganya. Ekyo nze kyemmanyi ly'essanyu lyange. Ng'okyali waggulu waliwo oluyimba olugamba musibe entaana yamusibirayo oba luyimba ki? Ani alumanya? Twandiyimbyemu kolansi lwe Mama Kiyingi nga tanaakuvayo singa Mama Bandi oluyimba olwo. Sibira dda. Ng'omulala wajja kale omulala wajja. Sibira ddala. Oba 6:8. Yesu tuleeta Bayibuli tunoonye. Nga mulala wajja nga olunoonya. Omulala amazuukira tugamanyiiko ki? Mwami Tamalazi lugira olunoonya. Awangudde abalabe be naye. Wanguzi Mwami Tamala amazuukira ga Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Amazuukira ga Mukama waffe ekyensinga okugajjukirako nti ku nsi kuno buli omu alina ebibi oba alina nga bologa nti olina omusango gwe wakola naye ng'olina okutanga. Kati okufa kwa Yesu guli ng'omutango ogwaweebwayo buli omu abe nga aggiddwako obuzito bw'alina bwebibi. Ebibi wali olina Yesu ye n'abikutwalira. So ne tuba nga tuli free mu nsi.
Mukama waffe yeebazibwe, toyanza toyanze. Amazuukira ga Mukama waffe nze kye ngamanyiiko tegaatuwa okutegeera, gaatuwa okumanya, kubanga singa teyazuukira tetwanditegedde, yandibadde afudde ng'abantu bwe bakola ki. Naye okuzuukira kwatuwa okutegeera nti Katonda gy'ali akola ebyamagero, akola ebyamaanyi, n'okumukkiriza nti yatunaazaako ebibi. Mukama waffe yeebazibwe. Omulala, amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ogamanyiiko ki? Mwami Jekwasi jangu wano ewali Oluganda Mukama waffe yeebazibwe. nze kye ngamanyiiko nti gajja kuwonya ffe. Gajja kuwonya ffe bibi. Ebe Bikya nga gabiwonya. twali tuli boonoonyi naye gajja katuwonye. Naye si kusanyuka busanyusi. Yesu we yakomerera ku musaalaba ebibi byo n'abitwala. N'abyetikka. N'abyetikka ne bamukomerera n'abikka. Mukama waffe yeebazibwe. Mukyala Tombe oba mukyala Namu gamujje bannange ffenna tugenda. Amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ogamanyiiko ki? Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo nze kye ngamanyiiko nti Yesu yatufiirira ffe abalina ebibi, ffe abali awo abatamanyi, abatakkiriza Katonda, abatakola ki, nti naffe yayiwa omusaayi gwe ne bamukomerera byonna ku lwaffe, ebibi byaffe byonna ffe bitugibweko mu linnya lye, ensonga lwaki yatufiirira. N'amazuukira ge Yatufiirira neesiga emazuukira naye yatufiirira lwakuba ki kwekyo? Kuba kati amazuukira kitegeeza aba amaze okuwangula. Yatufiirira olw'ebibi byaffe bye tulina ebingi ebiyitiridde, y'ensonga eyo lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yatufiirira. Mukama waffe yeebazibwe. Mukyala Tombe, amazuukira oba okubonyaabonyezebwa kwa Yesu Kristo kuno gwe oyinza kutangaaza otya? Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amazuukira ga Mukama waffe Okubonyaabonyezebwako kale kyonna kubanga amazuukira olwo yali amaze okubiyitamu. okubonyaabonyezebwa kwe Wakufunamu oba tewakufunamu? nakufunamu. Otya? Nakufunamu nti singa teyabonyaabonyezebwa osanga sandibadde nga mutegeera, naye olw'okubonyaabonyezebwa kwe kwatuzibula amaaso ne tuba nga tutegeera n'era ekigambo ki. Kitya ekigambo kitya? N'otegeera ekigambo kitya? Ebyawandiikibwa byonna Wabimanya lwa kubonyaabonyezebwa? tubigoberera lwakubanga ye singa teyabonyaabonyezebwa osanga ffe twanditegedde. Mukama waffe yeebazibwe. Omulala, kalo kubonyaabonyezebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo oyinza kutangaaza otya? Era wakufunamu oba tewakufunamu? Mama Kinjego oluyimba lwaffe olulona. Mukama waffe yeebazibwe Saalo. Okubonyaabonyezebwa kwa Mukama waffe era okufa kwe n'okuzuukira kwe, Ye taata. kandi era ekitundu ekigamba nti gano ge mazaalibwa g'ekkanisa tulese entaana njereere, tukomaawo. Kaakati ago okufa kwe n'okuzuukira kwe kwe kuzaalibwa kw'ekkanisa. Ekkanisa yaffe y'emyoyo gyaffe, okukumibwakumibwa awamu n'okutambula nga Katonda bw'ayagala. Yesu Kristo singa teyafa, singa teyafa ekkanisa teyandibadde. Mukama waffe Gwe musingi gwe tuyimirira. kwe tuyimiridde. Sooka tuyimba oluyimba olwo singa taata yamusibirayo. Lwakyenda. Taata gwe tukulembere oluyimba olwo luyimba. Singa enta yamusibira ddala. Mama Kingi tugambe luli oluyimba singa entaana yamusibira ddala. Leero lwa ssanyu nnyo. Singa enta yamusibira. Aha lwero. Tuyimbe ffenna. Leero lwa ssanyu nnyo kunakuwala n'ekibi biggwaawo. Omwagalwa wange azuukidde kaakano mulamu.
esinga entaana yamusibira ddala esuubirirwa yamulamu yavaamu mutaana mubiri mukufa gubeera nga guwummudde mutaana abafu bonna lwe balizuukira naye singa entaana yamusibira ddala esuubirirwa naye Kristo mulamu yavaamu mutaana okutya n'okufa Yesu ye abiwangudde lwaleero Yesu atwagala mukufa n'obulamu abeera naffe naye singa entaana yamusibira ddala esuubirirwa naye Kristo mulamu yavaamu wadde asigaddeyo mwami bbandi. Gw'obadde osigaddeyo. Kubonyaabonyezebwa kwa Yesu kuno wakufunamu. Kubonyaabonyezebwa kwa Yesu kufunamu. Ye taata. Oluvannyuma lw'okumutegeera nasobola okumanya lwaki yatukola ki yanfiiririra era lwaki yatufiiririra era ebyonoonyi ebyambonyaabonyeza kubanga ffe twali boonoonyi nze nali mwonoonyi naye bwe nategeera Yesu ne manya n'okufa kwe kati nkufuniramu ki ddala kuba namanya lwaki yejja okujja okutukuba mu entaana bwe yali nga bamusse n'agenda mu ntaana okuggyayo obulamu obwaffe abutuleetere singa entaana yamusibira ddala nga bemuyimba oluyimba obulamu naffe twalukoze ki Nabwe tuyimbe naawe oyimba. naffe twabeere tukola ki tetuliwo era olaba nti abantu abasinga kubunyabuuza naye Yesu anyambye atya biki byenfunye mu ye olw'obutategeera lwaki yakola ki yattibwa lwaki yava mu bitiibwa bye najja n'afuuka omuntu gye tuli atulage era bwe yamala okuva mu ntaana abantu ensonga lwaki abaamulabako n'amaaso gaabwe abamu bakkiriza abamu ne baga nti abamubbyemu bubbi olw'okusigalamu ng'oli asigadde takoze ki kale nze ekunze okufa kwa Yesu n'okuzuukira kwe wakufunamu ng'omuntu. Kamaffe yeebazibwe. Abaakajja tuyiga ku kubonyaabonyezebwa kwa Yesu kuno nga tannaba kuzuukira wakufunamu otya mbulizi na mulenje ne wasu mbulizi obudde okubonyaabonyezebwa kwa Yesu kuno n'okutufiirira twakufunamu tutya oludde bulwisebo mubulizi. Mukama waffe yeebazibwe nga tannazuukira okubonyaabonyezebwako okwo kwamuteekebwako twakufunamu tutya ffe ng'abantu oba gwenga gwe oyogera nze nganze ekisookera ddala kusonyiwa kyekimu ku kyensinga okuyigamu. Yabonyaabonyezebwa tusonyiwe kuba naye yasonyiwa abakimukola ate n'okusabira obulungi kubanga Yesu ye yafuba kusabira buki bulungi wadde nga bamutuusaako ebibi byonna byonna naye yalina okusonyiwa ate n'okusabira abantu obulungi. Mukama yeebaze.
mulongo wakyaliyo ne maama Nalongo nga maama we nga wasatani najja maama asooka Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mu kubonaabona kwa Yesu yabonaabona ffe tufune eddembe, kubanga singa teyabonaabona ku lwaffe tetwalifunye eddembe kati lye tulina. Era kyova obeera ng'osaba n'ogamba Mukama emigga egyakukubwa gye gituwonya, emigga egyakukubwa gye gituwa emirembe. Singa teyakuba migga egyo osanga eddembe lye tulina kati tetwalibadde nalyo. Mukama waffe yeebazibwe. Toyanziza Nalongo mulongo maama amaze kuwonyabonyeza kwa Yesu wakufunamu era wakufunamu otya? Nongo budde tetulina kufunamu ayiga nti omuntu ayita mu kubonaabona okusobola okuwangula. Yayita mu kubonaabona naye kwegamba oluvannyuma n'atuwangulira ayogera gwe nga gwe kale nampangulira kati nfuna ekyokulabirako nti okubonaabona kwa Yesu nange nsobola okuyita mu kubonaabona naye mu maaso oyinza okuba gwe basinza gwe ng'omuntu nedda kwegamba oyinza okubanga kati Yesu binyigiriza ati sooka neweetowaza oneetowaza bajja kugulumiza ky'olikola sooka neweetowaza nga Yesu bwe yeetowaza nyaata oluvannyuma ate ne bamugulumiza. Mukama waffe yeebazibwe yennyini yeetowaza naye mu kwetowazaako ne bakola ki? Saalongo alina olunyiriri olugamba olutero lwakira okwogera manyi buli omu alina gundi buli viivi oba kiri muki buli viivi likola ki? Abafiripi mwenda mmeka se? Yeetowaza naye ate oluvannyuma lwa byonna kakati bakola ki? Bamufukaamirira. Naye nga tetunaba kumaliriza waliwo ekinzijidde kiri mu Bagalatiya. Ebyo bye yatufiirira ate tuleme okubeera nga tukyabikola. Ogenda mu Bagalatiya ssebo Saalongo gy'amu tukole babiri ssebo. Tugenda kumaliriza. Mu Bagalatiya n'essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okumeka. Kubanga ate bino bye yatufiirira ne bye twali tukola ate tuleme okukola ki? Okubikola tusanyuke mu Easter eno nga tetukyabikola. Wakiri obeeko n'omanya ogwo omwaka nabikola ki? Nabireka olwa Yesu okunfiirira. Byonna biyinza okulema naye ate toyinza kubanga ovuliddwako byokola ki? Byota. Noga Easter simanyi lwaki Christmas. Easter y'omwaka gwa 2015 ebyo nabikola ki? Nabita. Kuba Yesu yabikola ki? Yanfiirira olw'ebyo. 5 olunyiriri olwo olw'ekkumi n'omwenda tandika n'omwenda. Abagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekumi olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda lugamba nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obuggya, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina essuubi nti Yesu agenda kukola ki? Kuzuukira. Naye ebikolwa ebyo metange nabagamba makingi atugamba tukola ebintu ng'ebyo tuzaako Yesu ku musaalaba. Ku musaalaba tuba tumuzaako. Kyova olaba sijja kwogera bannaffe bali eri bo Yesu waabwe akyakola ki? Akyaliko. Bakristaayo bannange bwe tuba tukoze ebintu ng'ebyo Yesu tuba tumuza ku ki? Tubanga abamuzaako ku ki? Ku musaalaba. Nga ate tulina obukakafu ku Sande agenda kukola ki? Tulina obukakafu nti ku Sande agenda kukola ki? Kutuwangulira. Tukole bino okuba nga tukola ki? Nga tubeera abawanguzi. Soma ebibala bino ebya 22 essuula ya 22 tukyali mu Bagalatiya 5 olunyiriri lwa 22 tuleme okuzza Yesu ku muki? Musaalaba.
bye bino olunyi lwa bimu ebbiri. tojja kubulwamu kyolondamu ku bino bye basoma waakiri. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, sookoleke mukaawe naye nga tusanyukira mwani mu Kristo. nga tusanyukira mu Kristo. Bwe naadde entandika eri nagambye ebinyumo bibeera bingi mu nnaku zino enkulu. Abooluganda tusanyuke nga tusanyukira mwani mu Kristo. mu Kristo. Asanyukira mu Kristo abaako kye yeereesa n'agamba ekyo si kyange, ekyo si kyange. N'ogamba nti ekyo si kyange. Ate era teweeyagaliza era gamba omulala n'omugamba ekyo kirimu obulabe tewandigikoze. Bw'osobola okubeera gwe ng'omukristaayo ne weetangira naye omulala n'otakola ki? N'otamutangira. Bannange Bayibuli etugamba ennaku zino ki? Mbi. Yesu ssebo taata Saalongo genda mu maaso. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu. Ekisa mu mazuukira gano. Beera n'ekisa era bameka bwe wali abantu abamu bagamba nti nze sigaba kubanga nange nnina akatono. Akakatono ako ani gw'okawaddeko era Kristo egenze okutuuka. Kiki ky'ogabye naawe n'obeera ng'olina ky'ogabidde ku muntu n'obaako ky'omugabidde n'ogamba nange akano ke nnina nange kenkoze eki kenkuwadde. Tubeere n'ekisa abooluganda ng'Abakristaayo. Sijja kugamba ng'abalokole, beera n'omutima ogw'Ekikristaayo obeeko naawe gw'ogabira. Abantu bangi abawanjaga bw'oba nga wafunye enkoko waliyo atannaba kukola ki? Kufuna nkoko. Ekisa teri agabanga bwa ttima. Oteekwa kuba nga olina ekisa n'ogabira ku mulala atakola ki? Atalina. Olw'ekisa ekyo ky'okola ki? Ky'olina. Soba ovudde ku kisa Saalongo. Ekisa nkimaze. Obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Teweetaaga na mateeka. Gano amateeka ga Musa ge baamuwa. Ku biringa ebyo teweetaaga ki? Kubanga ebyo kasi oba nga obitandiseemu n'oba nga obiyitamu. Ate amateeka gaaki? Saalongo agenda bugagira bajeemu. Kati awo ekyamazima era gaba gajjidde bujeemu. Naye obeera ng'ogoberedde ebyo kitegeeza ate obujeemu buba bukuvuddewo. Nabwekyo mbakubiriza nga nange weneekubiriza. Isene ya 2025 tubeere nga tukola ebyo wammanga tuleme okukola biri ebyasoose. Mukama abeere naffe. Jangu wano. Yogerera eno bakuulire mama kirungi. Obukristaayo ekitegeeza bw'ogamba nti kanjogera Abakristaayo so si balokole. Awo omuntu yenna omukristaayo awo mukyamu kwegamba bwe tuba nga tuli Bakristaayo era obusoma byawandiika nti ne beeyongerangako Abakristaayo okukola kyokolo. Ekigambo Obukristaayo kiva mu Kristo. Teri muntu yenna akkiriza Yesu n'ataba mu Mukristaayo. Era baga nti Abakristaayo ne beeyongerangako Abakristaayo ekitegeeza ababa Bakristo. Tweyawula mulokole na muki na Mukristaayo. Okitegedde? Togamba nti kati biri sijja gamba nti mulokole ate ono Mukristaayo. Oteekwa okuba nga oli Mukristaayo kubanga gwokkiriza muki ffe tulokoka tuva mu Kristo. Erinnya eryo mwe liva eryalo eryatuumibwa nti tuvuuka Abakristaayo. Kristaayo twava muki mu Kristo. Naye tetuba na njawulo nti ono Mukristaayo yasigale nga Mukristaayo. Mukristaayo ye muntu akkiriza Yesu. Ate nava ekigambo kuwona omala kuwona nokaa nakoze eki nawonye. Omala kulokoka noloka ofuka omuki obulokozi kuwona. Omala kuwona noloka ofuka omuki bw'ongamba nkyali mu kulokoka tuba tunafuuka muki Omukristaayo ate kubanga akoze eki bakufeera tugamba tuli Bakristaayo naye Obukristaayo mala kukkiriza n'okukkiriza n'okwogiyitibwa omuki Omukristaayo. Mwami Bbanji tosooka kugenda. Nsooka kubeera Mukristaayo ne ndyoka ndokoka, nsooka kubeera mulokole ne ndyoka mbeera. Osooka kubeera mulokole n'olwoka Omukristaayo kuba omala kulokoka wali n'owandiikibwa mu kitabo ekya Kristo. Ako kakwizi kasigalidde abanaawuliriza. Mukama ffe yeebazibwe.